Kakati bwe ngamba njaga genda mu kyalo obo ayinza okutabira njaga kulumba mu Sakala. Njagala genda mu kyalo kulumba mu Sakala kubonga ku bakazeeyi. Kubonga ku bakazeeyi kubuza ku bakadde. Kubabuuzaako kubuza ku bakadde. Kubonga ku bakyali bange bwe twejenga be twakula nabo. Njala kubonga ku kana lumyanso kange ke nasooka okwevulunga nga nkyali. Bebiki? Omuwala gwe nasooka okwagala. Omuwala mumuyita mutya mu baba muwala bannalumyanso abo aba mukazi yazaala kabeera mazale. Omukazi ye mazale yazaalako olina okumanya nti yazaalako kumuyita mazale. Oyinza omuyita kubiika beera nalumyanso oba sekise. Taata atanaba kubiika magi zaala babanga akaddi abaafuumuusa ekyo nga bwe nakutabidde. Kakati bw'oba oyagala gamba nti njagala kuva wano ngende Kasese, bwe nve Kasese ngende e Bundibujjo, ogamba otya mu Luyaaye? Akole oyinza okutabira nti kuba kwemakula bwe neemakula wano n'olumba kweza enfo z'otabidde n'ekisinziro ogenda kukolayo ki? Kuwenja maja. Kuwenja maja, of course. Kunoonya ssente. Kuwenja maja ako nakakutte. Kuba kuwenja maja kunoonya ssente. Omuyaaye Ganja mukyebale? Kale jajja. Muli mutya? Tuli steady. Kakyakaliwo. Kubanga nawe gy'okasiba si gye nkasiba. Ne kati wano ku nfo w'enkasiba of course banziga. Ku nfo gye nga weegeza, ku lubeyu gye mbeyukira. Kati gwe olabika walodi kano kasiba muyenga wa katateyo sitera kasibayo. Neno batoto ba ghetto ne kubbala banzigambangako. Kyali wange. Boy. Tronas Media gwe mukutu gw'osanye okwekuumirako. Tubaleetera ebinyuma nga bulijjo. Twebaza nnyo mwenna abawagizi baffe abatukuumidde ku mukutu guno. Tronas Mat Store abafulu kutonda mifaliso. Tronas Lawn and Dry Cleaning abo booza engoye ne balongoosa buli kimu naddala kasita lubalubogoye. City View Gardens abo babeera bategeka emikolo balina ebisulo tubeera nabo ku batukuumidde kuno. Tulina aba Ivory Hotel nabo tubeebaza nnyo byonna bye mutukolera. Tulina Creamside Junior School lisangibwawo e Wakiso Namusera. Leero tukoledde wano ku Zampawa. Enfo bazita Zampawa. Enfo kye kiki? We tukasibye oba we tuli. Wetukasibye oba wetuli. Enfo wetukasibye bazita Zampawa. Ino bbala libeyuka ligenda Busaabala. Kubeyuka kye kiki? Liraga. Kati wano wetukasibye Sakala bagiyita Kibirigangu. Sakala kye kiki? Ekyalo. Ekyalo tuli eggangu. Naye ng'enfo zino zirirwamu Chati kye kiki? Ekifo kisanyukirwamu. Zampawa restaurant and bar. Kuliko n'enfo wosobola okubanga obuyuwa. Taata. Kwebaka kutegeeza kuliko ebisulo. Sooka weeyanjulire abatulaba ku Tronas Media basobole okutegeera obulungi kubanga ebintu bitabuseemu katono. Bayinza obutazinkwata obutazikwata bulungi. Ako kategedde. Bamutumye Ganja Ankoliso Ndata Sonderi ya Kalaso Tata Tinku. Kyali wammwe abakookera era nga ndi kadingo kye kiki? Ndi comedian. Comedian. Nze kyali wamwageusa tabiriza ekiyaaye atuva mu kiruga ekiganda atudda mu Luyaaye. Nkooka n'okukooka yabakookera bakyali nalugwamu sikyaddira muve ku sada akakaziki kange n'obuziki olwo akamaala. Taata okukooka mbadde manye enkoko yeekooka.
okuyimba mu Luyaaye awo nno tujja genda nga ojja bituvunulira nno tikirina mbwa yonna embwa tekiki tekiri mu sitaani tekiri mu sitaani badde mmanyi ogamba okola ki awo ncacyayika kwe kuseka mu Luyaaye gatatondeka neka tukikola okucacyayika kwe kuseka omulabi waffe ndowooza olwaleero buli lunaku mubadde mubuuza Ganja yaani Omuyaaye Ganja yaani yoyo kati nno tujja genda mpola mpola Ganja ng'obuze kisinzirawa wookasiba nange wenkasiba ombuzeeko nno gwabadde nawe nanyinza okutabira nawe badde ondidde ewa kubanga nawe gyokasiba si gyenkasiba naye kati wano ku nfo wenkasiba of course banziga ku nfo gye nga weegeza ku lubeyu gye mbeyukira kati gwe olabika walodi kano kasiba muyenga wa katateyo sitera kasibayo naye no batoto ba ghetto ne ku bbala banzigambangako kyali wange Tereza amwawo nze sibitegedde kyebalengezako kukutabira nti omuntu wakasiba oba jyawangalira ibaba muziga of course nange no ku sakala yange gyenkasiba eno gyenga wenjeza gyenkyapira gyenkolera gwe bakumanyi of course abatuuze ngenda babonga mbozolooza mbeera muyenga sebo nedda nange kakati nkufunye bulijjo abantu badde bakubuuza nga babuuza Tronaz Media ono tuleetadde Omuyaaye Ganja kati bakufunye kakati nno mukubula ennyo okola ki ennaku zino oli luddawa wano wonsanze wenkasiba era esakala yange wenkasiba wano bayitawo Kanabalunya nfo za ku Lusooto ne wano Kibirigangu kati eri ku Lubeyu Makinde twavaayo ku Lubeyu mpozi kyekiki yeyo gye twagawenyezanga ku bbala gye twakoleranga time liri agakige muwenje amajja kyekiki kati liri time twakasibanga Makinde omwo era mwe nalina enfo zange Ganja's pub anga weva n'ennumba te mu comedy night okukooka kati eno nenfuna State House eno nange nazimba akasusibawo State House manyi yemakaaga wangi kati nange nakasuuka ngaawo lunya kanaaba ekyo nno kikulu Omuyaaye Ganja twebaza ekyo tusaana tukyebalize Katonda kubanga buli bwobanga olina naawe State House eyiyo kikulu nnyo awo nkitegedde awo njagenda mubikwasa nno kaakati kitegeeza nti eyo mu bitundutundu eyo obutanziga ku bbala liri time twabanga mu kusaaliisa kulya chati Makindi omwo gakamera tugala tubeerangako nnyo naye gyoko mukubanga maani weemulisa n'okuspendinga so kati lino time natufuumuuse okitegeeza ekyo tukuze tukaddiye bw'okula n'okaddiya olina okubanga maani oyiye awo nno ndi mu kuyiga awo ngenda kubanga nagamba gundi ofuumuuse awo okuze okaddiye jjajja sebo ani jjajja jjajja tekitegeeza nti nno nga mukiyita mu Luganda nti okaddiye jjajja kitegeeza badde naye badde nga jjajja kakati Omuyaaye abantu baagala kumanya ogambye olina akayimba k'oyimbyeko awo akesada siko kake nina ofosa omuziki mungi nnyo nakoka sada bakyali nalugwamu sikyadira linkoka sabakyali mmanyi Ssaabasajja bakayita nkokedde kabaka kutabiramuko obuziki obwasinga okukikuba sadda nkokedde kabaka waliwo akaziki nakoka kenakitandikirako bakayita njagala mbalabe nga munoonya mane njagala mbalabe nga munoonya mane oba ne mulo babe badde mwera ofuna fogo kekaziki kange kakigula owaayo nno omuyimbi Omuyaaye ayimbira ddala kubanga ate ekisinga okuba ekyakabi omuziki okonna ku YouTube kweguli kubanga okanzemu Omuyaaye Ganja ofuna omuziki gwange then ofuna naye okukangamu kwe kuyingizaamu awo bakitegedde kati omuziki kweguli ne comedy kwale ku YouTube Omuyaaye Ganja osobola kuyimba ku mikolo ninawo akaziga akakyali kalanda akapya bakayita sebo muko kana akazikiko ka mikolo
okafulumizanga ka mikolo bw'obanga ogenda kuligita nalumyanso omugeto sokoleke mpola okuligita kyeki kwe kumukuba empeta wamuligitamu akaziki kakyali kalanda kakyali kapya nga ali video ligenda kubanga video ligwako kubbala time yonna bakaita sebomuko abantu babuulire basobole okubanga ekyo bakitegeera nti waliwo akayimba akapya ate nga kakola ku mikolo kubanga badde bambooza nti bannaye Omuyaaye Ganja ono asobola kukola mu mikolo kati bakitegeera ndowooza kyali wange edita ajja kukantiramu kakaziki ako kayala mu background awo abatuuze basobole okuba nga bazikakwatako bagayita sebomuko sebomuko yenze ngamba webale kusiimo gye webale kutuukiriza olunaku lulwo sebomuko yenze ngamba tulabirawa omukosebo okuta olunaku n'essaawa naffe era katukulaga essanyu sebomuko yenze ngamba amanya bambita Ganja zisiteeri bwe twazirunda kubanga ddoogo nga bwe tubonga bibantabidde nti ojja lumba buwero n'embuwenja obulinya nenzisaamu n'akaziki n'enkayimba kaziki kakabi nnyo dedita ngenda mugamba akakone mu background ngenda mukusimbula ajja kuba nako ogenda kola otya ngenda mumuwa omulabi waffe ndowooza obiwulidde nze munsaasire kubanga kyendiko nze nkimanyi kakati comedy oli otya ennaku zino kiriwo nti no obwakadingo ffe tulita bwakadingo comedy era gulinga muziki yetagali time amaja kati ate bino tuli mu kutawa ennaku zino onoonya nnyo amaja ate ne time terikumala kati nobanga oluusi olwa time nisobola okubanga abatuuze basimbula ebikyali kalanda oba ebipya naye nga waliwo oli kampani twaziyunze twakwataganye nazo time yonna abatuuze ku social media ne kulube balinde wakakyali kalanda omupya akyali kalanda y'omupya nkufunye kitegeeza essaawa yonna ogenda kubanga obaleetera comedy omupya oli badde mu kufumba badde mu kuyiba n'okuba nga okola olutegateega olulala singa omuziki guba tegukutteeyo nga togenze mu bwakadingo mu comedy night ekyokuba nga okijjawa tegedde bali bato balina okukola ki abo bato buddoogo bulina okutta buuku bulina okusoma ebitabo bulina okumanga bulina okulya bulina okubalikana ekyo kyekyo kwambala bulina okwambala gonna amajja gaba geetaagisa so olina omukyala nalumyanso ye mukyala nalumyanso gyalima matinku mama tinku tukwagala nnyo ye mama tinku ye mama tingisa ye mama tembere ye mama tagali kambuuze agamanya kali mu Luyaaye oba manya matuufu ga Luyaaye waliwo bakyali bange abagadesigninga baddoogo bange abaga batuma era buli wembiika kaddoogo nga mbakasukira ensero twafunyeyo kaddoogo bw'obiika mbwozaala so boyina okutabbirako nabo ne bakusimbula litayiti erinaakwatayo n'olisimbula kaddoogo kakati no nze mbadde ebintu bimu nga ndowooza tinku oba ate obaboka beddira ki akaddoogo kange litayito lya Luyaaye kitegeeza mitawaana kitegeeza togenda kamantaalirako wokamantaalirako oba otegera zigwamu naye kati nku yejenze kati akuze atta buuku ali awo ku St Henry's Gangu ku Lusotho n'okuva wano S2 senior 2 lwakuba Kalusomba yagenda nakiwanvu ya mukosi kati ali mu senior 4 naye era tekirina buzibu wonna wanaabeera Mukama bwetusinga okusaba buli kimu kitambule katingisa era kasima kajaja godi akoko kakubandiba ku St Mary's ekitende wangi St Mary's kasamba mupiira tingisa era ne senior 2 ku St Mary's ekitende era nkoneramu omukulu mulindwa okubanga maani edogo wange yamusimbula basali yebale nyenyeri ekyo kitema maja atenga jukira St Mary's of course Suleni ya birego
obuzeyi bubiri akudda waggulu naye nga ddogo wange nange gyali asobola bati n'abanene baddogo ba minisita bali ku St Mary's ne ddogo wange gyali naye nga jjajja Godi yasinga okuba wakabi yakikoonamu ekyo tukyebaliza Omukama era bamuyita Ganja Junior Trevor omupiira ekiyaye tingisa nali aliteekako ku kitabo ero tingisa lyeno Ganja Junior era ne mu kiwanja bamuyita Ganja Junior obanga endi bagiyimbi nga ali mu kusamba bamuyita Ganja omupiira gukubisa maanyi wakabi nnyo kuba Soni zabadde abeeyukiramu of course Zandiba yaliko ku Gombe ses Kawala branch era naye ku basa dogo nga kuva P5 nga amaja poteya nga sisasula amaja alwandi ye mupiira andangi nalinga njikuba endiba nnyo agomagerimu ebirimu empiira ebi progressive kajansi nze wenatira buku wenakiggalira senior 6 era nga ndi musambi wa ndiba era ntwala akasimu okubonga ku maza mama Rebecca Nsanji director progressive kajansi okay naffe tukwagala nnyo director progressive kajansi weebale nnyo weebalire ddala Omuyaaye Ganja nti muntu w'abantu muntu wa buli omu era abantu bakwagala nnyo kyoba omanya nti bw'obanga obuze nga bwe nkubuza nti wannaaye ng'obuze nga bw'otunyonyodde wali nti abantu olw'okuba nti tubeera tusula ate ntola basula walala n'abantu baba bakumiisinga naye bw'obanga oyiseeko mu bitundu yawo nga kumpi ongambangako nti ndi wano kumpi nange nenkola ki n'okasukayo gawaaka ku mikutu ninzi gawaka ne tuteekayo kubanga tetulina abantu be tuyinza okukolera ebintu bino okuggyako bammwe bantu ne bongera okubategeera nti we muli ate ndowooza era kisinga okuba nga kirusomba nga kireeta buzibu nti kati abatuuze obuziga babusanya ku social media nti kati ffene otugende ku Tavani Wards Vox Makindye tubeera tukyapirayo kati abatuuze abamu batalumbye ku nfeezo ayinza okwebuuza nti ekyali yabulirawa naye nga tetubangayo nomukugulawo naye nga tukyapa kuba mwe tujja amajja kituufu kubanga oba oli abantu abyalinda kulaba wano bw'atalabawaliwo batuzaamu nga tebakyalumba mu nfuzirwamu kyati ife esanyukirwamu ng'enselula yafuuka buli kimu TV radio wano ku nselula social media wano ya advert wano buli kimu kiri wano awo nno twebaliza omulabi waffe wa Troners Media tukwagala nnyo tukwagalira ddala tukusaba oyo yenna atanaba kusubscribinga duka zambiro kona muwali comments tuzaagala nnyo musharinge Omuyaaye Ganja gwe tulina gwe tukyalina mu commenting mu sharing mu liking mugende ku TikTok kwe tuli awo eyo tugiyita stress killer buli kimoja kisanga ogenda ku Facebook awo following ojja kubanga era tufuna awo nga tugenda mukumulamu tugende mulango babakama waffe katukomewo nga tukyalina Omuyaaye waffe awo tulabe kiki ekiddako mu kitundu ekiddako. City View Gardens nansana bukyoko ekifo eky'omulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa nansana bukyoko ku kyekawoko okulira na kereziya y'e Bukyoko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba noti 755 59 548. City View Gardens nansana bukyoko. Kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Troners Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services. Twoza engoye za buli kika, emijoze, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Troners Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 7 42 anamunya 76. Troners Dry Cleaning ebujuuko.
Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso nga tukyali wano ku Zam Power Restaurant balina ebisulo ebirungi wano egangu ku Busabala Road mujje mubawagire wonnawe muli obeera ng'oyiseeko eno tosula bweru tosula mu mmotoka nga ebisulo weebiri wano ekyemisana tonoonya wakulya jangu wano ku Zam Restaurant ate bw'obeera side zeeri waggulu noonya Ganja's Pub Mulunya abatuja singa kumanya Kanaaba egenda ku Ganja Pub awo nawo osobola okubanga odigidamu n'okuziga endiba kulaba omupiira ekyo nkifunye okulaba omupiira Ganja's Pub eraga omupiira weeguli mugende mukoleki mumuwagire Ganja boy mu ggwanga muno kifo kikyotana bakoleramu kyolabanga nze ekyo sinakikoleramu tugende kati mwoba okyapira gwe kasito kiŋŋamba mwesikyapirangako nga nandyegombye okukyapirayo tekiriwo ndowooza omuhanji gye sinaba kusalako yokka tonakolerako mu comedy store naye nga te yali akyakasibye ku La Bonita twakyapanga naye muhanji ku National Theatre twakyapanga naye mubiri Mike Check bwe bakitandika aba muhanji era wakali ku social media oyo omukadde oyo twakyapanga ne muhanji ku La Bonita naye ng'enfindala zonna kubanga ng'Omuyaaye Ganja kiyinza okutabira abatuuze nti ndowooza sinakulowooza mwalaali nze nkyasinza okukyapira ku nfo ennyingi mu Uganda gw'okyasinza okukolera mu bifo ebingi mu ggwanga lwakyo nga nze nnumba mu live band ne nnumba mu ga festivals ogendamu oyimbira mu live band ne nkyapira mu bivulu n'ogenda mu bivulu byonna kuka nali njiyimbiddemu wabangawo ekibiti kya Radio Sapiensia waliwo bino ebya Radio Simba bakita Kigunda of course yonna nali nkyapiddeyo kati ng'ovudde ku biwanja oba ku bisaawe nzira mu nfo zonna ezibeera mu comedy sina nfo gye sirumba nk'okoleyo comedy kati waliwo abatuuze artists abamu nga bo bakoosi bayimbi ng'enfiriza comedy tebalumbayo kati nze ndi mukoosi nnumba mu bifo ezikookerwamu nnumba mu comedy night nnumba mu festivals aganene kati recent tubadde ku nfo z'Entenjeru ne Kamiri ne Spice Diana leero ngenda kulumba bayita Kungulutale Kasenge wengenda okukyapira olwaleero nabadde ku nfo z'Ebutalejja n'Omulangira Suuna nalumbyeko Mityana Saza Ground whatever bazita waliwo enfe endala we bakyapira Emirates Club yabazaake waliwo Club Audio Mityana Ambias Kampala Ambias Masaka so enfo zonna Palisa Busia Maraba so waliwo aba artists abamu nga tebalumba mu nfo ng'ezo ate nze engeri gye nakitandikiramu natandika Lord Fred Sebatta ne nnumba mu Hayers bw'ova wa Lord Fred Sebatta ogenda mu Hayers wa Lord Fred Sebatta wakola ne Muzeeyi Muteweta time eryo nga bamuyita Muzeeyi Kawonawo nenkyapako ne Muzeeyi Kalali nenkyapako n'abakoosi abalala nga Fiina Masannyalaze Justin Nantume Allen Kakooza mu Matendo Justin Nantume oyo senga senga Justin Nantume nzija nkwetaaga nkunoonya maama bwe mba nkukubidde kasimukkiriza twogeremu oyo mwagala nnyo wadde weewaawo oluusi bitabuka n'abalala
bovaawo n'ogenda muheyazi olwo nkutabira ku muziki nga sinomba radio na TV Matendo Heyazi then comprehensive band na Tete akakozi mutwabiranga ne Martin Angume Bile Kasode ne Kakoza waliwo proper Dr. Proper ne Namugenyi bamta Sylvia Namugenyi masanyalaze no oyo mrara oyo fina masanyalaze Sylvia Namugenyi n'abakozi abalala kati so lwaki nkutabira kintu buno bukosi oba group ezalinga zibeyukira mu Sakala wonna Uganda yonna tukubanga paka Kamuli Nankoma paka Bonda ku Lyodi eri ku mazzi mu Busoga ne Kalangala so mu yu nja kutabira nti waliwo ba artists abamu kati baluma nkona ku Lyodi bagenda nko Kalangala baluma nko Kisaba so mbonga ne kuba kyali bekisaba twabadiyoko ne ziza bafana Kisaba ne Kimi ba of course besombye bakiwagidde nnyo abo ku Lyodi mwenna jana mfo kyendala wonna ku Lyodi nsazi Kimi jana Kitobo Lwazi mfo nyingi nye ziri ku Lyodi okujjako omuziki oyo muziki ne comedy batugenda mu radio stations mwenchapidde ngo okujjako nganze zembadde manyike zimu naye mulabi wa Tronaz Media oba olyawo twakitandikira ku Super FM ekyo of course nabazeeyi b'ebama abo ku radio ya Sematimba 8.5 bwe navaayo awo nensoka nsalisa mu kayala nawumulamu then bwe navaayo nensoka numba ku Radio Sapiencia nenga kya okubuuka oba okusoma nakitandikira ku Star FM kaze bambi yatema Diki Mlima Sempaka mukama mwecho muleke mirembe ya training ya radio ya soko kumbu sabo kuntendeka kati wova ku Super nenumba ku Sapiencia of course gina kigalire kuba nti kati sikyali mu radio ona oconcentrate kuyimba na ku comedy then unogawe nja mu ngeri zange ezizongo okuzinonyanga gomu mbifunye akakati ate TV toyagala kolayo twakitandikira ku NBS era nabazeeyi b'ebama mawulire wagategedde biva ku olwavayo then tulumba ku ABS yakyali waffe naye bambi wano wa mulema Pastor Yiga okumulema kitegeeza kufa tokyayika bya noma kubanga mbadde ndowooza ogambi wa mulema ate nga nze nkyebuuza muli siseka totegabulya omukama mw'ekimuli ky'emirembe atusonyiwe tetusese naye fena gye tulina okulaga omukama amusonyiwe byonna byamusobako okuva ku ABS that is NBS ABS Sanyuka TV twakyapiranga awo ne muzeeyi Muteweta bagita abafabakuzi yes chaba freestyle then kuva ku Sanyuka TV ne nomba ku Moon TV lunch time request kapaki program nga of course watuze mbasimbula muziki kati wenna kigalira mu COVID kati kitegeeza ebyo byo wabigadde waba antawa obanjagala bagambe mulamu ntawa ngoyagala kukyapirako embangayo nkyasobola okuba nga nkyapa waka wali of course radio ne TV Omuyaaye Ganja bangayo ovaayo Omuyaaye Ganja nantawa yenna nga yagala kumukyapirako oba agenda kuligita nalumyaso omungeeto nga bwe nagambye omukolo asobola okunoonyeza ku Tronaz Media enselula basimbula enselula eyiyo ndowooza ku Tronaz Media bw'oba ng'oyagala Omuyaaye Ganja ng'oyagala kuzanyira kukolera comedy ng'oyagala kuyimba mu mbaga mu mikolo ng'oyagala kyonna ky'oyagala Omuyaaye Ganja gwe jangu buzi genda kuba ku Tronaz Media ku namba ya 0772 20 75 70 awo Omuyaaye Ganja oba omufunye sebo mulina kati Omuyaaye Ganja nze
nze mulina awo nno osobola okubanga ofuna onyumirwa akuyimbira akayimba ng'osiba omukyala empeta obanga omwanjula kale ngeri gyetutera okikubamu ku nfo ez'okuligita bannalumyansi emigeto okuwasa waliwo akaziki nga kakokedde kabaka tutera ekikola waliwo litayima bwe bayitira obunago okuva mu nfo za Ssaabakyali obunago bwe buki ebintu okuva mu Buganda certificate awo tukokera akaziki ka Ssaabakyali kokedde kabaka nako kaziki kalungi osobola kanonyako ku YouTube ne kuli video kweriri then ne kali akaziki ka Ssebo Muko wano tuba tukijubisa nga tukoneramu kyali ona asobodde okujja okunona Nalumyanso akaziki nze mbanga kablaza oberanga mwanyina Ssebo Muko Omuyaaye kakati waliwo ebintu Omuyaaye omuntu byandyagadde kutegeera olw'ebigambo by'ojja oyogera ng'omuntu tabitegeera kakati bwe ŋŋamba njaga genda mu kyalo oyinza okutabira njaga kulumba mu Sakala njagala genda mu kyalo kulumba mu Sakala kubonga ku bakazeeyi kubonga ku bakazeeyi kubabuuzaako kubuuza ku bakadde okubonga ku bakyali bange bwe twejenga be twakula nabo njala kubonga ku Kanalumyanso kange ke nasooka okwevulunga nga nkyali bebiki omuwala gwe nasooka okwagala omuwala mumuyita mutya bwaba muwala Bannalumyanso abo aba mukazi yazaalako abeera Mazale omukazi ye Mazale yazaalako olina okumanya nti yazaalako kumuyita Mazale oyinza omuyita kubiika abeera Nalumyanso oba Sekise taata atanaba kubiika magi bwabanga akaddi aba afuumuuse ekyo nga bwe nakutabidde kakati bw'oba oyagala gamba nti njagala kuva wano ngende e Kaseese bwe nva e Kaseese ngende e Bundibujjo ogamba otya mu Luyaaye akola oyinza okutabira nti kuba kwemakula bwe neemakula wano n'olumba kweza enfo z'otabidde n'ekisinziro ogenda kukolayo ki kuwenja maja kuwenja majja of course kunoonya ssente kuwenja majja ako nakakutte kuba kuwenja majja kunoonya ssente Omuyaaye Ganja mugyebale kale jajja muli mutya tuli steady kakyakaliwo sikalaba naye nze abantu badde bakumbuuza nnyo oba olina kutabira nti badde bantaawa wangi nti abatuuze babadde bantaawa tibadde bakumbuuza nnyo badde bakutaawa ate nga nange nkunoonya nga naawe ontaawa kivula bonnenya akagere paka lunsazeeko okulinnya akagere kwe kunoonya obuuza awo mulabi wa Tonas Media nga tukyalina Omuyaaye Ganja Tata Tinku amwetaaze tobuuza ku nsele eyo gy'obasimbudde mbangako tujja kubanga kiteredde bulungi bw'oba omwetaaga buli abadde amubuuza nti mufuna ntya gwe omaze omufuna jja kuba essimu tusobole okubanga tumufuna ajja kukolera ekyoyagala obanga osobola kubanga olina abaana waka nga abaana bagenda kuwumula kati oba oyagala abaana kubakolera mu komedi wakati oyagala bagende mu bivulubiri oyagala bagende mu bbaala naye nga Omuyaaye Ganja asobola kujja n'akola komedi yenna ogw'oyagala abaana ne basanyuka bakyali bange balina enfuuga wateekwawo live band of course nkooka n'omuziki ogutali gwange of course live band ne byawo bakikajjako kya copyright naye nga ndowooza si bwe kyandibadde copyright kiba kitegeeza kirira naye nti abakooka copyright si bwe kyandibadde abakooka omuziki ogutali gwabwe live band kyandibadde ndowooza jam session ku jamming naye bwe bagenda ne bagamba nti bayimba copyright naye ndowooza ebintu olaba ekyo naawe ekyo kyakusukkako kyampanvuwako naye ate nga kyakwatayo kubanga ndowooza audience eno gye bali bayita corporate
audience gye bali bagezako kuyita corporate kati ne bakitabula corporate bakiyita corporate tebakitereza bulungi naye oba olaba naawe kyakusukako awo ntegedde nti waliyo naawe awo bandongowaza naawe bakudongowaza awo nno nga tukyalina Omuyaaye Ganja era tumwebaza okubanga nze nkwebaliza ddala okubanga osobodde okumpa akadde ne tuwayamu ako nange nkafunye ne twogeramu kasima ate nange era n'omulisa ku batuuze omanyi biduuni weyo teweeba esebo era ffe tubaawo bw'oba olina kyoyagala kwogera buli kimu weekiri Omuyaaye tulina Omuyaaye waffe awo ali mabega wa kamera producer waffe naye ngaalabika amatira nnyo bannalumyanso abantu bannalumyanso simanyi olwataje kwano okuzampa wona atandika okutawatawa eri gye babuyuwa agezeeyo nalumba ku nawe wamulinnyo obo akagere just madde nzimukwatako madde muzigiramu ange Omuyaaye bamuyita kabode oyo kanyama wange tosobola kunkwatako nga waali naye obanga ye kanyamawo tolinaawo mwana ndi bubi jazikwamu era totankula vita bajja kufumita ennyondo zaabwe wakawambwa naye nze mmanyi bwe kituuka kubanga kunkwatako ate atabuka pozi okugwambala kuyita popi ebyokudduka oleeta poliisi alaika jja bisobola naye mukuyingira mu vita okugwambala kudduka kuleeta poliisi popi ye poliisi kitalo tugende mu maaso kakati bigambo ki by'otamanyi mu Luyaaye? Of course waliwo nga umanyi nawe nti Luyaaye ekiruga kipya lulimi lupya waliwo of course bigambo tama kugewusa naye nga tuli mu kukizimba mpola era nga bwe ntero batabira batera okuzinkwatako nti waliwo likikyale Makerere amuyita Namyalo tuli mu kuziyunga naye atulaye nga tusobola okuba nga tujenga libuke sookoddemu akantu ako ani lekikyala ki kati tubayita bakawenja balisaaca oyo kati bamuyita lekikyala Namyalo ali mu kunoonyereza ku kiruga ky'Oluyaaye ku luga ez'enjawulo kati n'Oluyaaye nalwo lwemu ku kiruga kyali mu kunoonyerezaako then n'okujjenga tuziyunga naye of course nga libuke nalyo lifuluma nga lya Luyaaye lwakwate wazinkwatako nalumbako ne ku nfo zaba popi poliisi nenumbako ku nfo no gye baleegera abatuuze enkaka we basibira Ruzira nga nali numbye kubuusa oba kuyigiriza aba popi numba ku nfo zaabwe ku Deme no ku Ntebe Road wano ku Namulanda side kubabuusa ku kiruga ky'Oluyaaye basobole okuba nga nabo bongera okubuuka singa baba basazeeko ghetto abatuuze baba boogera Oluyaaye babategeeza ebigambo ebimu kano obutakugamba lino lulinganga lutegateega lwa kuziyunga omutuuze ne popi n'omuntu wa bulijjo so bagezaako okuba nga bamawoli gaapo eryo eririwo Honorable Okyamuzono mukwatagana tubonga naye nga si nnyo kati nalwo Luyaaye omanyi okubuuzako abatuuze kayala ntera okubabuusa bwe mbanga nfunye akasima nti Oluyaaye seruli lunoloka lwowulira kati lwetutabbira ng'Omuyaaye Ganja ne batoto ba ghetto waliwo Oluyaaye ennimi ez'Oluyaaye nnyingi nnyo nga babuusa nti n'Oluswayiri nalwo Luyaaye naye ndo lwakuba lwakitandika dda nti lwo lwamala dda okujimba lwakwata dda so olulimi lwonna lwowulira nga mujengawo olujenge kati ng'olulikyalo Kennedy Kyamuzi naye nalwo Luyaaye so kiyinza okubatabbira nti Oluyaaye tuba lulimi olujengebwa olutandikibwawo jasi okulwaza kuba kulwaza jasi kubuzaabuza omulabi wa Tronaz Media muyambe omuleetera ebigambo obimuvunulire nga kiki kiyinza okubatabbira kati bingi of course kati nga okusunda gita okumanyi
kwe kuba endongo kuba kunyonyogera nalumyaso namusunye ejjita ekyo nkitegedde kusuna jjita mwakikweka ekyo nno nalumyaso namusunye ejjita ne mugatta solido ekyo kireke mba namukubisiza amasanyalaze wamusunye jjita nemugatta solido n'omugatta sodo just nadde muteeka mu timing awo nno kati kiringa nga kati nyinza okusalako okasibe muli office lyo ninkulomansinga tegedde ekyo nedda kuba kusendasenda bannange Luyaaye telusaaga onsendasenda kyeki kwe kulomansinga awo nno nga tukyali Omuyaaye Ganja ndowooza emboozi teyinza kuggwa naye nga mbangayo time yonna wobanga ontaawa kasobola kukasinzirwa nonsaka okugigobera wonsanze ku Ganja Spabo wenkasiba bwoba nze nsaba nti omulabi waffe owa Troners Media kwali era ajja kubanga ategeera byonna by'omugambye era abiraba oba mugambe byonna by'owulira by'oyagala okumugamba ekiyinza okubatabbira nti bongere okuba maani nga banenya akagere owuli Omuyaaye Ganja ku nfo ziriwa mu chat weffe ebisanyukirwamu basalengako ku social media bula nti Troners leeta Omuyaaye Ganja of course kangako subscribinga nange osobola okunenya akagere nga nze Tata Tinku Omuyaaye Ganja 256 official yeri gundi YouTube channel ya Omuyaaye Ganja ganze ku TikTok Omuyaaye Ganja, Facebook Omuyaaye G bwawalala ndoza so far zenina channel ziri active kati nenga waliwo ekipya kigenda kubanga kisalako oba kikyalikana nga betukiyita noso yongera kubanga onenya akagere mpozi nyinza okubongako ku Kazende Galo nga kyakasibyewo sokoleke maama goyita Kazende Kazende Galo niye Kazende boy wano wa mulema basore bambi omukama mwekimuli ekyemirembe then bakyali banga basobola okubeera mu Kazende Galo wangawe matuga kagunza namwe babongako bane Kazende boy era omuntu yenna atwagalira maama oyo tumwagala nyera tumwebaza kubanga singa si yeye singa tetuli ffenna wano ne kono yamwera jjajja godi okuba nti Kazende Galo kyakasibye jjajja godi ya Katonda wono Kazende Galo kati wetutabirira bambi afuumuse akadi bamubiika 45 kati tulaba nga jjajja godi amubeereddemu nnyo n'amaanyi kyakasibyewo kati nze bwe mba njagala gamba nti nze abazadde abange bonna baagenda awo osobola okutabira nti abakubiika wano wabalema abakubiika baatema abakubiika omutuuze bw'oba mulema wasobola okutabira nti fuse zaakubye tutabira nti omukama bonna kabode fuse zaakubye kitegeeza yafudde fuse weekuba oba okyakasibyewo omukama bonna abo bonna be yatwalanga abantu baffe Omuyaaye Ganja naye nti otemye otya kyekisinga okuba ekyakabi kiyinza okubatabira nti baleme kuba bamanyanga ku dduuni kuno kubanga gye tulumba tumaze okwemakulawo tetumanyi kiriyo era nga olutalo lwa jjajja gode bwe lututabbira nti byokyapa wano byeweeyisa wano owaayi osaba osinza Katonda osabira mu ddiini ki kati tetukuyita kusinza kusaba tukuyita kumenyekera godi kumenyekera jjajja godi osabirawo nze menyekera kulisi wonna we mba nsanga enfo nga z'abakristaayo of course wensalirako ne motabiri kimenya Luyaaye oli musiraamu naawe omenyekera kulisi nze ndi mukatuliki ekitegeeza omenyekera kulisi menyekera kulisi okkiririza mu Kristo okumumenyekera Yezu so wona we mba nsazeeko nga jjajja godi ewe neefuulira weewe n'okakkana kufukamira then nimutabbira mbadde nkutabira nti kiba kyakabi nnyo kubanga okyasobola okutabbira jjajja godi n'omuliramu
ate era n'engeri gy'obeeyisamu laayo naye matalinga kikuba batutambira nti kyokyapa wano kyeweeyisa wano mu kufuza jjajja goodi oba ojja kulipa ojja kusasula kati bakitegeeza gezaako okuba nga abatuuze tobayisa bubi abantu b'owangala nabo lwakuba kale bonna tusobola bakyakyayisa mubamu era basanyusa mubamu era abakutuka solido wadde weeyisizza bulungi naye fubangako kubanga maani weeyita biriyo kyenyinza ekyokuzigirako kyekyokubeera nti nze litaimu yonna mbadde ngezangako ensonga lwaki osobola okuba nga okyasobola okunninya akagere n'ompenja wayo gyenkasiba n'abatuuze nga bakyasobola okuba nga buli waka lya ganja bali followinga bali subscribinga ndowooza engeri gye mbadde nebiyusaamu gye mbadde nsaamu obulamu bwange nga ndi wano naawe nja kusaba Omukama Katonda asonyiwe taata wange menta wange omuntu ayagezako okugezako okundaga mwena omugenzi Mulindwa Mwonge Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirembe era tujja sirikiramu abo bonna Mukama abasaasire byonna ebyabasobako tusirikiramu eddakiika nga 2 awo tulyoke tukomewo. Awo nno tewali kyakola kubanga ffenna gye tulaga yebbala lyekkubo tewali shortcut lyekkubo Omukama atusaasire naye tujja kuba mpola mpola nga tutambula. Omuyaaye Ganja neyanzege era neesiimye nnyo okubanga nti obanga oba China b'otumirayo mama abaana oyo mama Nalumyanso mama Tinku omutulabire nnyo daffe tumwagala nnyo wonna we tuli kubanga tumwebaza okukutukuumira yebale kubanga akasiba ku nfo zange of course nambeereramu nankwasaganyiza budoogo wembasikasibye then kubanga ebyaffe byakubeeyuka obimanyi nkitegeera mbonga ne ku ddoogo wange waliwo ddoogo wange gwe nasooka okubiika bamuyita Dandi eryo litaito lya kukooka etandise okukooka era ndowooza ojja munsimbulako akasima omuleete ga ddoogo mutaani w'Omuyaaye Ganja era nja mmunoonya abeerawa naye akasiba nkasiba naye wano si ku beesi zange wabula wano Kanaaba nja mmunoonya ajja kujja tewali tabu akwasaganya bizinesi tempola mpola then n'okukooka ddoogo wa myaka 23 mbasikuziza webali kulabirira then kati ye ey'okukooka ebya Sulenia biggala kati natandika okuwenja amajja then nga tebwakooka tujja muleeta era omulabi waffe wa Troners Media tujja kuba tukugamba nti ono Ganja muto Junior Ganja kati wali Junior Ganja waliwo ne Ganja Junior wandiba Junior Ganja wa mukosi awo nno tukwebaza byonna oba oyina akasembayo akatalekeka ndabye ku Ganja pub opangisa obutebe opangisa tents kitegeeza olabirira emikolo banaye mugende ku Ganja pub byonna awo obisanga awo bangi bonna ab'ekibiri gangu Masitowa Zanta Lubugumu Busaabala n'enfe ez'oku Lusotto nga Bongole bonna Kabuuma nze enfe ez'oku Lusotto wano wetukasibye Ganja Sibabulunya wetukasiba ngaawo abatabidde obuti bubangawo obutebe tenti ate tugaita gatenti wali akatolekeka ndowooza kyekyo kwongera kutufollowinga bakyali banga batera okummatira ku social media mwenna nga buli kyemba ntaddeyo mukangako omusubscribinga n'okunninya akagere tegeeza kunfollowinga muli bakabinya mutegere ku Lusotto babeere ku bulinzi balinde kikyalikana kigamba kisalako litime lyonna mulabi wa Troners Media tukwebaza tubadde n'omuyaaye waffe Ganja era tuli basanyufu ndowooza bulijjo mubadde mumubanja mumufunye era atuuse tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala abatuwagira mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala
mukola kyamaanyi okutukuumira ku mukutu guno. Banaye yenna atanaba kusubscribinga, simanyi kyolinda, simanyi kyokola, kona muwali o subscribing, o following, o commenting. Comments tuzaagala nnyo, kikulu nnyo tutegeera kiki kyo. Oyinza okuyita mu comments ng'oyagala Omuyaaye Ganja, netufenga tukunoonya netukwatagana Omuyaaye Ganja n'atuuka gy'oli. Musharinge sharinga n'emikwano gyo, abantu bonna basobola okukola ki, okubeera nga bafuna naawe kyofuna, basobola okukigabanako. Trollers Media tugamba nti tukuba ne tugumiza. Banaye atakuumira mpeera abatukuumire, tweyanziza tweyanzeege.